ate naddala abaana abawala mulina okulabika obulungi. Yes, omwana omuwala bw'oba oli mumpi yambala akakondo wanvuwe. Bw'oba tolina mabeere yambala magic bra. Bw'oba tolina nviiri nnungi yambala wiivu. Ekyo si kiwaani. Enseene ya kiwaani. Bw'oba tolina kabina kayiiye. Omwana omuwala togendanga okukola interview yonna ng'olina ezo enviiri ez'akanga ambulance. Tugenda kubambula. Mutwe ku mutwe. Tugenda kubambula. Ani gwolimba? Ababaka ba Nuup bemmanyi ku kisanja kino abalina apartments sibamanyi na kubamanya. Nga tebazirina luli. Jesus. Njagala buli mubaka alete banka statement nga tana bafuuka mubaka. Kati grupu y'abannamboze Namboze. Nze nkuze mpulira Namboze. Namboze akoze eki? Namboze ali mu bisanja bina. Bina kitegeeza Namboze yakafuna 8 billion. Nebo ndaba sebo kati abigula na kabina. Namboze luyedda nga sinza musaba kanamba. Ne kati nkamusaba. Abatuuliriza mwenna ku radio phone radio 7 enough is enough. Omusiru walira ddala omugezigezi wala. Eno program yange naawe. Anti kati yange naawe. Bwe banna kyendeseyo ng'okyogera. Ati olina okunyanjula. Frank Gashumba. Awukitegeza nze nkubiriza. Bwe kwanjula. Owevira Maria, Masaka district. Omuvandimwe. Muzukulu wa Lwabugiri. Byonna. Biddemu kakati ntandike. Ampuliriza oyo mwami Frank Gashumba muzukulu wa Lwabugiri. Council of abavandimwe. Kirala kyava mu Piero yo. Tata washira Gashumba. Ekyo si kikulu nnyo. Nze Frank Gashumba. Nsibuka Vira Maria, Masaka district civilization yatandikira. Ekyo kikulu nnyo. Muzukulu wa Lwabugiri. Sebo tukwaniriza. Era ffe tukola radio show every Monday entuga esingo okuwulirizibwa wano. Every single Monday. Every single Monday single ku trendinga. Now we are lucky ne Masaka kwe tuli ku radio 8. Radio 8, yep. The entire Bunyoro region tuli ku radio 7. Greater Masaka tuli ku radio 8. Mu Kampala tuli ku radio 4. Okay. Yes. Kulika yum weekend. Kikulu nnyo kwe celebratinga. Bannayuganda kye celebratinga bannaabwe. Weekubire ku ngoma oba kye bazikubira. Bannayuganda tebaagaliza. Bannayuganda baagala nnyo ebifudde. Kati shene ina besuza tebebase. Waliwo omukyala eyaŋŋamba ennaku ezo nti mubeera ku program entugebeera ku TV ne muza why. Tinze clips nzijja ku masimu. Nemugamba no. Radio. It's a radio network streaming live ku all our social media platforms. You get it? Okay. So, what wali wasobola celebrating? Celebrate yourself. We're celebrating Valentine's Day. Bwati wali akuwa bimuli. Genda gye batunda ebimuli. Company nga ssatu ozisasule. Oziwa address yo babi delivering. Wokola bagambe nono bulijjo wali amwagala. Nga kikulaga teri ajja kwagala kusinga gwe. Ekyokubiri naddala abaana abawala bw'oba tolina muntu akutwala out, take yourself out, go and have fun. Naffe abasajja gendako obuukeko ng'ennyana, yambalako obulungi, gula ku perfume ennungi, kye bayita okwecelebratinga. Ensi tejja kucelebratinga gwe nga tonnaba kwecelebratinga. Kino kankibabuulire, tuli mu society erimu ettima, erimu obukyayi, erimu enge, erimu omulugube. So it's very, very important. No matter the challenges we go through. Fena tuina challenges. Egulo nyino mukyala mukwano gwange. Twahavinze lunch together. Yanyumiriza muganda we challenges ayina nengamba ayi mukama zate ngandi bulungi. Ochuli andowooza. Tolinda munja kuchakalanga nyine emyaka nkaaga. Mbunkolere ya bukadde. Nina assurance kinti ndikaddiwa. Nina assurance kinti ndikaddiwa. Bantu bakolera bukadde. Kirala. Bemba nkaddiidde mu kagaali. Tolabayo bantu bakaddiidde mu bugaali. Atya. Beerawo ku nsi ng'agenda okufenca ate beerawo ng'agenda okuwangala emyaka 10. Basically, celebrate your life. Weeyisenga agenda okuwangala emyaka 10. Weeyisenga agenda okufenca ate weeyisenga agenda okuwangala emyaka 10 ku nsi kuno. Kubanga sina bukakafu nti naaweza emyaka 8, 9 oba 10. So buli lunaku Katonda lwalukeezezza nyina okukeera ku makya ne mwebaza nti olukeezezza ndi mulamu kangende mu kibuga. Okitegera ndowooza. Ate naddala abaana abawala mulina okulabika obulungi. Abaana abawala? Yes, omwana omuwala bw'oba oli mumpi yambala akakondo wanvuwe. Bw'oba tolina mabeere yambala magic bra.
bwoba tulina nviiri nnungi yambala wiivu ekyo si kiwaani ensene ya kiwaani bwoba tolina kabina kayiiye akabina mujimu oteekeko akabina akali plastic si ka plastic mujimu bakola obubina nze tubeera mujimu waliwo special workouts nga za bubina ngafu bwe tugenda mujimu ne bagamba okole maso ontegera ndowooza nga bwe tukola aerobics ne tukola zumba waliwo special workouts nga zikola bubina bokka yes ekyo akyagala kubira gashumba bainstructor bangi bemmanyi ababikola ebyo omukazi n'akola akabina mu gym nali sikimanyi kati nga buli ngenda mu gym nsanga abaana abawala nga balina workouts bakola nembuuza ba instructor ne baŋŋamba nti bakola bubina era obubina ne bugendako wano tolina muyimbi gw'omanyi eyalina akabina olubaawo ne kati alina akabina wano mu Uganda nga yalina kabina gundi toyogera mannya g'abantu tulina entalo ezitumala situkyayongera ntalo simumanyi munzibireko bajja mukubuulira mu birango producer omubiri toning omubiri omwana omuwala niyo obeera otya n'omwana omuwala ng'omukono guleberanga eki these are facts owagidde abaana bakola amabeere yes ate go bagakola bati bambala ki nazo wali workouts ezaago n'olisanga liri bwe liyite ba investor kuba bizinesi yo abantu maaso bagirabe kiringa ng'omwana omuwala atali mufumbo obeera otya ku mukolo n'otuula eri emabega tuula mu maaso bagashumba ba investor gye bali teekawo embeera buli muntu akulabe weetege olabe MTN ekyalanga ne Airtel ani atamanye MTN ne Airtel ani atamanye Emirates obeera otya ku mukolo omwana omuwala batuulewa mu maaso wano yes wona amulabira kirala namwe abaana abawala bw'oba olina omusajja eyakuwasa oba boyfriend wo buli lunaku olina okulabika ng'oyaka yes this is it nentambula ntyana mumoloka nga saagala ove namukuba ajja kunswaza sigala awo nzije yes otegera ndowooza look good wunya akawowo akalungi ontegera ndowooza gendako mu sawuna gendako bakoleko body scrub negwe n'oba n'omubiri nga gulinganga skin yagonya kwefaako obulamu kukola ki kwefaako kitegera ndowooza it's very very important kati bw'omala okwefaako ku mubiri kati obwongo soma ku bitabo TikTok nungi nnyo fine ne TikTok 90% ekiriko obutwa nze dda nga nkyagenda ku dates ogenda n'omuntu ku date ng'omuwala mulungi naye ng'ekimuva mu kamwa n'ogamba ayi mukama kino kiki ng'obwongo temuli singa wakendeeza ku bulungi n'omuwa ku magezi nga kiranga omuntu bw'anaabikka akamwa kano nga tomanyi nti alina amalibu you get it mwe abaana abawala it's very important omusajja bw'agenda naawe ku date ayala nnyo okumanya ekikuva mu bwongo intellectual debate ki ekigenda mu maaso ompulira ndowooza kubanga nze mbeera nabo everyday mikwano gyange ontegera ndowooza kati nze nyina omukyala mukwano gwange namugamba you know what every week wakirisoma yakatebo kamu buli week ate kati ngenda mulemerako ampenga samale byo byasomye kubanga abaana banabuka era abashira babeeranga waka it was a must nga balina okusoma nakizuula nti tebagala bisoma ne bagamba kati mumpenga samale kyokoze eki kyosomye ontegera ndowooza kubanga buli lwofulumya akama olwetutegeera levo y'obusiru bwo oba levo y'amagezi ontegera ndowooza so weewunya abaana bawala ababeerawo nga bakola abatule emabega oyagala batule mulembe gwa kola ki kwetega yes omwana omuwala oli single badly you want to get married oli ku mukolo guliko ba investor naye otudde eri emabega lwana otule mu maaso ate ng'olabika bulungi yes ng'olabika bulungi n'entuula nayo nkulu okimanyi nti n'entuula nayo nkulu yes abantu balina bwe batuula ompulira ndowooza yambala bulungi decently weekube ka perfume ko toyambala ng'ate ambulance by the way omuwala asinga okwambala abawala abambala tayambala bintu bingi buba butono naye nga buli classy omuwala amanyi okwambala omuwa emitwalo 10 n'agenda downtown n'ajjayo engoye n'ayambala n'ajja ku mukolo bunaga yes that's it omuntu atamanyi kwambala omuwa million 2 n'ayambala ebiviiri bino ebyakanga ambulance yellow pink green ekyo kintutte ku interviews omwana omuwala atogenda nga okukola interview yonna ng'olina ezo enviiri ezakanga ambulance
waliwo enviiri ezanga violence tobamanyi wano omuntu ng'alinga ng'ayina ebyoya by'enkoko mu mutwe tokikolanga togendanga ku interview omwana omuwala ng'oyambadde flat shoes olina kwambala kakondo otega togendanga ku interview yo n'omwana omuwala ng'oyambadde ekiteeteeyi ekiraga emikono wano kinda kubanga kikoma eno nga jacket otegera ndowooza olina okwambala colors blue cream or black tosobola genda mu kasuuti kamyufu fa job interview look funny kirala bw'obanga ogenda okusaba omulimu ne bwoba oli musiraamu ng'olina oluganda ku nabbi togenda nga weeveeyirinze okujjako ng'ogenze Kibuli oba oli Kampala oyinza okgenda ku interview pano ng'abantu abaliko tebaagala basiraamu you are the best candidate n'ennyambala gy'okoze eki gyoyambadde mu abaana abawala abakatoliki togendanga ku interview pano ng'oyambadde zisapule ojja genda ku interview pano nga chairperson waayo abakatoliki bamutama akumma omulimo ontegera ndooza ekisinga okunuma mu universities abaana baffe gye basomera tebababuulira bintu bino ebiri very basic you get it okiwulira ndowooza okimanyi president wa America alina esuuti gy'atayambala Obama oyo yayambalako esuuti eringa ng'eya yero it was a back crash president alabika atya bwati yes president alabika atya bwati kubanga president is the image of the country nze bano ntune ba minister ba mulumu ne ngamba kino kikyono yavaawa bibambadde kuba minister alina okubeera n'omuntu ali in charge of his of her wardrobe ogenda ku mukolo ki tugenda ku state dinner embassy gundi yetu yise olina kwambala wotya boti olina ndowooza n'engatto zimatalinga so byebyo abakitegedde mukubire mukama engalo ez'amaanyi n'abakazi bena abeeteeka kuno ebintu ku omwana tokikolanga ng'ogenda okusaba omulimu bw'oba ogenda okusaba omwana omulimu bagiyita balina bakiyita ku kamwa kono kye basiigako colorless ontegeera colorless kubanga ogenda ku meeting bano abantu ba executives ba World Bank and you will never have an kino kyogera nnyo you will never have an opportunity to impress again making sure nti buli ogenda okusinkana omuntu akwagalirawo teri kintu kibinga kwapyalinga before someone for the first time nga you turn off you turn off you need to say that again teri you will never have an opportunity to impress again the first time enda kubeera super ontegera ndowooza ontegera you will never have an opportunity to impress again teri kintu kibi nga ku meeting abantu for the first time nga you turn off ng'owunya olusu nova mu meeting nga buli muntu aga kino kiki okiwulira ekiramu abaana abalenzi you should always wear like a prospect not as a suspect you should do what wear a prospect omekitegeeza ate suspect ng'ebiviiri by'oyina ku mutwe gwo nga bebayo singa abantu babbye ensawo y'omuntu enajjeera poliisi eri mu kuyoola buli muntu ne bakusanga ng'olina enviiri nga zisanze nga bwe ziri omwana omunene tibakuyoola bakuyoola ng'omukuba abateebereze yes kyekifaananyi kikulu nnyo nnyo nga gyenkomeza ekifaananyi kyo kikulu nnyo kyovola president wa America atambula ne Air Force One abantu abasinga temukimanyi president wa America atambula n'ennyonyi 2 ne vice president ayina eyiye ne secretary for abamuyita batyo secretary for state image nkulu nnyo kakizeeyo ku baana baffe abato bano bamuyita ba bloggers ajja okukolako exclusive n'obula n'okaaba amaziga byayambadde ayingirwa office yonnange olusu olugi lwazze nalwo bano ba bloggers olina ayingira office ng'enswera ezimugoberera oyinza okugamba bataliyoni yanswera bablogger negwe gwazze okusinkana n'ogamba ayi mukama nkole ntya tewali kampani y'amaanyi teri kampani y'amaanyi egenda ku advertisinga naawe ng'okoleza exclusive oyambadde ebisaati ebyebimuli nga bw'osanze t-shirts omuvubuka ono omumanyi gwe bayita Iburake yankolokotanga nnyo nyenze nga simulaba ng'ali ku UBC eyo muto wange yaŋŋamba waayi ku UBC eyo waliyo akasajja kakeera kukolokota ne ŋŋamba I don't care kati olumu mba ndi mu office ng'omuntu ankubira esimu Mr. Gachumba nsaba kukolako exclusive ne bwamba you come
kyamutwala emyezi ng'ebiri kunkonvinsinga najja ngenda okitegera yeibulake ne mugamba let me ekisooka sijjajje ku exclusive. I want you to go and apologize to me. Abaana bange bakola kyo bakeererangako. Ekira ngenda ku exclusive ng'okomyewo omulundi omulala ng'okyusizza show erinnya yali agiyitanga Wolokoso. Ne mugamba oteeka otya omusajja anganze ku show gye bayita Wolokoso. These are facts. Omwana oyo ng'atafunye abantu abanene ba interviewings. Kwe kugikyusa nagifuula extra digest. That was me. You cannot say you're going to host the president of Uganda, the prime minister of Uganda, the Katikkiro of Uganda, ku Wolokoso. Successfully, buli kintu kyakuzanyiramu tuzanyiramu kiki. Ibula, he's an amazing young man. Yanzija ku interviews nga 3 za training nga kyesimanyi nakumanya. Wagano genda ku Wolokoso. Nagani. Bye president wali yebidwa mbaka yebidwa kesi. Mwa Kakati abatagenda nko mu State House kanji babuulire nduddo gendayo ne kanji bampozi nga byakyuka. State House y'Entebbe kasita muvuga ne mutuuka ku gate erinnya lyo lirina okubeera ku lukalala kasita libeerako n'oyingira ne bw'oba n'abasirikale 100 bonna basigala awo basigala bweru gwe n'oyingira ne driver wo n'akudropinga bwe bagwa weevuga emmoloka n'ogiteeka mu parking n'otambuza ebigere waliwo oba wingi eriko on the east ne bakebera wali tebalina gwe batakebera nyina general omu gwe nagenda naye baakebera oli nze ate tebankebera nannyo baakyusa general ne ŋŋamba bano ba general bujo batwekyangirako ku street neno babafuula ne ŋŋamba laawa kibalo ompulya mulinga bwe ŋŋamba abaana basooka mukubira saluti saluti olumala ogikuba bwe pa batandika ogwabwe ne baaza buli wamu ne Kampala ne zipu bagikebera balabe oyinza okubanga zipu gye waleese ezze kumalawo Saabalwanyi kaakati ne muyingira kati muyingira bwe muba mugenda ku meeting zonna waliwo on the left bwe muleka essimu buli muntu simu ye ne bakuwa kakaadi kaayo ne bw'oba oyina simu gy'oyagala okuba osobola okuva mu waiting room n'ojja n'okuba essimu n'ogizaayo kati bwe ndaba omubaka agamba bwe baamubbyeko essimu mpozi nga babaka banno be baagibbye omubaka bw'oba ogamba nti baakubiddeko essimu mu State House Entebbe mpozi nga babaka banno be baagibbye ekirala bwe mubanga mulimba omamanya ababaka basinga mu your villagers. These are facts. Ababaka basinga. Yes, nze mbeera nabo mikwano gyange. Bannakyalo. Bw'oga nti essimu yakubiddwako gavumenti ya Uganda ina capacity okumanya essimu eyo yabbiddwa wa. Especially nga kikutte ku mubaka. Sina ku mubaka naffe we tuli wano. Kati bategeera bulungi nti Kungu ne Gashumba bali ku mulongooti bwe guti. Era basobola okutegeera nti simu kaadi bwetu bakoma gikozesa ddi. Obusobozi babulina. Oba ku level yange Gashumba nange mbuyina. Akiwakana mpereze simu yo wano enamba yo nkubulire wooli. Nze oba Gashumba ku level yange mirundi yagiyitanga miso oba Gashumba giso oba nyina capacity. How about the state of Uganda? So olya kugamba mbu baamubiddeko essimu mu State House be wagenda nabo be babba essimu babaka bane babanenya. Ekirala abasirikale b'SFC abo nze sirabanga abasirikale bali disciplined nga basirikale abo. Nze okuinteractinga nnyo n'abasirikale b'SFC bibadde by'ebiseera nga tutambula ne General MK across the country kubanga be bamukuuma. OSFC ne baba bakugamba nti vaawo awo takuboggolera naye lazima olina okukola ki? Olina okuvaawo. So mubaka yagambye mbu sibu bagikubiddeko mu State House olimba kifubwe fufululu mulimba nga jenje musaakinge ababaka be wali nabo be babba simu yo. Kisoboka nti abaka basobola kubba babaka bannaabo. Lwaki? Bano baka ba parliament basuubira eyo title muweebwa buweebwa ate mugibwako. Owulira? Mpulira. Waliwo karakita y'omuntu nga toyinza gikyusa.
wali byotakyusa abawala olaba omuwala n'omukwanira eka mwokyawo nga mulungi nnyo nga badde ali amawowoolo anywa ne kawalagike n'embizzi n'omutwala ekkololo mu nnyumba eri gold plated era ekitambo kimala nekimulinnya nekimuzaayo eri mu banne ali ku mawowo anti waliwo emboozi gyatafuna ekkololo ate okubeera ku foomu no okubeera ku foomu kiri temporary omuntu ali class yabeera forever yes foomu eri temporary kyova olaba osanga omuwala ali class n'omu emitwalo 10 n'agenda mu wino n'agula obugoye n'ayambala n'ogamba Allah kino ekyengera kye wampa ate sikirabanga omwana n'omuwa miliyoni 2 n'ayambala engoye n'ogamba nti kino kiki engate masamasa etemyanga ambulance ekitete ekitemanga ambulance envidio yinzo gamba nti ene empanga ya Arua baagirese ye Masaka yeggulu ebyoya ku mitwe sembalaba atambulanga jagala ddala nateeka obukoko buno bateekako wano waggulu nateeka mu silver noga kino kiki ero yebwanaabira mu kisenge kyo manya chemicals zalese mu kisenge bafu namba era ebinaabira ebyomulembe bwe kibeera mu sensa kiyinza n'okusindika message ku simu yo nekigamba kino kiri too much kisuse so litabalimba oyo agamba mbu babbye essimu bagimubiddeko mu State House kebera baduleva bo ne banna ababaka be wali nabo it's impossible yani erinnya ly'omubaka oyo simumanyi wawulidde buwulizi nalabye ne Kirunda Faruk Kirunda ku tweet ye nga abitaddeyo Faruk Kirunda munamuli wa president waliwo ekiwetazanyiramu ennaku zino you cannot say nti ndi bundi bujjo bana abasiye bayi bano abSFC bajja kutegeera nti wa oli muyenga bakukwata ebulungi nnyo bakwata ne batega nti wano olimba kibatwalira eddakiika 7 okumanya wa woli kyekyo nno yes. Okay, Faruk yatadde wano ng'agamba the information circulating on social media of the MP for Budiebo County Nakasongola, Honorable Chiria Bernard Sechanze, informing his constituents that he lost his phone while attending a meeting at State House cannot be true. All phones and other metal objects are surrendered at the security gate. Yes, and an identification pass is issued prior to entry into State House premises. Since 1986, when President Museveni occupied State House, no such incident has happened, despite the daily big numbers of guests. If a guest parks their car outside the gate, management of State House cannot be responsible for any thefts thereof. None of the MPs advised to report nonetheless, the MP is advised to report the matter to the police so that his phone can be tracked and promptly recovered. Behavior. Mwana ali ku TikTok agambye mbuwa ekyo kibaka kyagitunze mu kibuga. Ombaka huyo wa Budiebo abandi Nakasongola kuno babeerako nnyo. Budiebo Nakasongola wano? Budiebo County Nakasongola. Yani oyo mubaka. Bamuta Chiria Bernard Sechanze. Oyo nga semumanyi. Ali ku wakibiina kyo. NRM. NRM. Kakati oli mu nnyumba mukama mu mwasula noga nti ate bakubiddemu basajja mmwe ababaka ba parliament be balonda nga tuyingira akaluka 2026 bagamba nti aweze ebisanja bimeka oba bina oba bimeka ntemugeza ne muddamu okubalonda okujjako ssemujjo olwanga nti baagala clarity yongera otangaze ku kino. Yes, abatuwuliriza mwenna ku radio 4 ne radio 7 enough is enough. Come again? Abatuwuliriza ku radio 7 ekimala kimala. Omubaka yenna asusiza ebisanja 2 tasaana kudda mu parliament. Lwaki ekisooka situbalaba nga bateesa. Omuntu gwe tulabanga ateesa ku parliament n'atuwa facts and figures Yesemu Junganda. Omubaka yenka omubaka omu alimu ababaka 10 Yesemu Junganda. Kati grupu y'abannamboze Namboze nze nkuze mpulira Namboze mbuza kuzeki Namboze ali mu bisanja 4 owulira tebasaana kudda ekya Namboze toyina right criticizing President Museveni. Namboze kankikubaliremu omubaka parliament katumuwe miliyoni 33 okiwulira sebo 33 ng'ate waliwo abafuna 5 times 12 months ziva mu miliyoni 396
omwaka gumu Nambooze afuna ulira milioni 396 ekisanja kibeeramu emyaka 5 times 5 afuna 1.9 billion afuna bilioni emu 1.9 billion bilioni emu mwabukadde 98 lafule 2 billion yakamala ebisanja bina kitegeeza Nambooze yakafuna 8 billion okositadeko the 1.2 billion ze yalira nga ali New York nga yefulambo mulwadde we yalwalira tumale tumukube yakomose bakyakwata emiggo bwe twamufungula emiggo n'agisuula wansi toyina locus group eyo kudda ekibuzo kiri nti babaddeyo emyaka 4 ebisanja bina impact yabwe erichi ku ground 0 abantu b'omu Buganda mwerabira nnyo ababaka b'omu Buganda bekwekanga nnyo mu kintu ky'emmengo tugenda kulwanira federo tugenda kulwanira Ssaabasajja Kabaka munda mumbulire yo lunaku lumu ababaka b'omu Buganda lwe bali babadde mu parliament ne bagamba nti eno nsonga ya Buganda ababaka bava mu Buganda yes ensonga za Buganda diwe bali basosowaza mu parliament ensonga za Buganda tezitegeeza Mengo zitegeeza the central region mulumbulireyo tebasaana kudda omubaka asusiza ebisanja 2 manyi bangi muli mikwano janga and I don't care sijukira ko wacho je Nambooze yeka Nambooze because bangi tewali wano tewali muntu mukuusa nga Nambooze Nambooze akufumita pini ate ye n'akaaba yagenda mu America ne bamuwa 1.2 billion nga buli lunaku government ya Uganda musasula siringi $7 nga bawo mujjanja be muwa $5 muyamenye ko mugongo nakomawo n'agamba omugongo gwateredde ne kati omukono gwe gukyalemye nga era ayagaladdeyo ne tumufungula Omumerika asobola okufixinga omugongo n'alemu omukono w'abantu ki ate nze anankola ki mukono municipality mu parliament yo mu mikwano gyange mbamanyi talimu ogwaffe guli gumu kubuulira bantu Senkubugo oyo balina omuzannyo gwe bakolanga nti omusirusiru walira ddala omugezigezi wala simple yakafuna 8 billion mwe abatuuliza ku radio 4 ne radio 7 nze manyi billion enalimbadeko nayo I know a billion kyetegeeza bw'oba ne billion ku account buli lwoyingira banka buli manager avaayo okumanya billion y'amaanyi waliwo ne banka eyanzigulirawo olw'esande kubanga I badly wanted money osege nga babalimba Museveni mubi mutulage nti Museveni mubi nga mwete mu standing again you get it Nambooze group ya Nambooze bali badde Nambooze yali badde ina ekifaananyi kya Yoweri Museveni statue ya Museveni mu compound ye nga agisinza nga ffe bwe tusinza statue za Bikira Maria kubanga yamufudde kyali ngamuwakanya otegeera no ye mwaliira Nambooze buli kisenge kye kyali baddemu ekifaananyi kya Yoweri Museveni okumwebaza sebo watukolera eggwanga mutufunidde bino Nambooze yayina ki yakolanga mu katali nga musirike bano basikaali ababeera mu butale Nambooze you get it Nambooze nze Lord Mayor oyo Lukwago balina lo farm wano ku Lisoni Road nga Pioneer Mall awo nga ngendawo nnyo nebo ndaba sebo kati abigula n'akabina Nambooze luyedda nga sinza musaba kanamba ne kati nkamusaba abuuka ng'ennyana kakati musajja muleke ye yamujja kwani yamusanga mu kigo ky'e Bwanda ompulira ndowooza so tebayina so abantu betegereza amaze emyaka ebisanje ebibiri mu tadda okujjako Ssemujjunganda bibiri bimala oyo Ssemujjunganda si mubaka wa Kira mubaka wa Uganda Ssemujjunganda bw'ayogera ebigambo obanga wali olidde ku Luwombo omukazi omuganda lwe yafumbye obulungi omuwuliza n'alaga kino ateeseza ku fule ya parliament ku madaala n'ayogera ku radio n'azigendako ku TV n'agendako Nambooze tateesa Nambooze n'omugoba ku NBS ayinza okufa otegeera ejo group tedda
sebo Kyagulanyi sebo principal bano group eno toba wa tiketi leta ku baana abatabala nabo bazimbe ku mayumba kubanga na bano twabasindika tuteseza bade nonyeza no luyimba nti nebe twatuma tuteseza lwa mayinja nebe twatuma tuteseza bafuna billions nabo bateseza mbuto zaabwe okitegeera oyagala okuwulira kale oli mu mundu sozi wuliro njagala omuntu omulala ajje naye azimbeyo ko nyumba omanyi ekyo kankireke nja kyogera olala sikati sijja kyogera kakati mama abantu beyagalidde ku mulembe gwa ate kinnuma okimanyi balooza bagashumba ffe tuli mu kweyagala abali abalala abeyagala balala no abali abalala bavuma ffe jo information jo wali program ya denkola nabadde ku neyondo ba Betty Bwanika nabako omu ku bakulembeze bangamba mu Nuupu naga yasulanga wane ebukoto nga apangisa ka room ka akayumba ka rooms bbiri nga mukulembeze mu Nuupu okay Bwanika waliwo yasulanga mu ntebe mu manyi kati yazimbe nyumba chanjawu nene bweti yenga na kerezi ya Irubaga nebizimbe ebirala nenga wano mu 2020 nga apangisa ka room akayumba ka rooms bbiri mwabana bamwe nga basibwa eyo si yesho yandeso okukola tudde nenja kudona kulala Jesus butunulira obulamu bw'ababaka baali ki omuntu atalina boda ine moloka nyawaka gwenga akulimba bwakulwanirira nebe twatu mutukiikirira nabo bakiikirira mbuto zaabwe bwe moloka zino nkadde batuwe empya ababaka ulira buli kisanje eky'emyaka 5 buli muwaka aweebwa moloka ya milioni 10,000 buli kisanje kitegeeza Nambooze yakafuna milioni 8 ez'emmotoka and group milioni 8 ez'emmotoka ng'akola bu TikTok live awo ng'abaguumaaza katugenda kubambula mutwe ku mutwe tugenda kubambula ani gwolimba ababaka ba Nuupu bemmanyi ku kisanja kino abalina apartments sibamanyi na kubamanya nga tebazirina luli Jesus wano omuntu yenemu ku ssente gwe tumanyi yali Kyagulanyi yes Kyagulanyi yayingira tali bubi yes gano ke mazima these are facts nze kirinzisa mazima Kyagulanyi yayina amakage Kyagulanyi nga yine ekizimbe kye waneka mocha amusajja mugagga no si mugagga byanjawulo mu kyawule okuba ne ssente n'obugagga byanjawulo nga ayina bici erwe busaabala n'ebintu ebirala nze Kyagulanyi yali mukwano gwange nga tunyumya ebintu bingi okitegeera ndo kati abalala batubuulire bayina ki kati banayingira pa abalala mu bufunzo kati banonyi obaga nti mwe Museveni aveeko bayinza Museveni n'ava kuba president enkya abaka ba Nuupu basula bakaaba amaziga kuba tibagenda kudda kyebalimbira abantu Museveni okubaako kibakolera mwe nabatuuyiza ku radio 4 ne radio 7 musikaninge buli mubaka gwe mwaweereza yali atya luline bwali kati nyina gwe mmanyi yasulanga mu ddiiro lya sister we ekawempaawo mu ntebe mu ddiiro kati alina apartment buildings 3 ku lw'ebusaabala bagula dda amataka n'okuzimba ne bazimba so we are not kids mwabali ku TikTok share musharinge gundi yange no live yange mugisharinge ompuli andooza ogambye oyagala bakole batya buli mubaka gwomanyi nti ono amazeke ebisanja 2 toza twabatumwa federal mwagireeta ne bali bajogedde mu parliament when mwatwashuwalinga mugenda kujjako bu 7 yavaako kati muno naki ziramu basuubiza mwasuubiza eggulu n'ensi ne mwatwashuwalinga kasatu basindika muleke Victoria mugenda tuleetera empuuta ekyasinze okubeera ennene ne Naire Patch ne Kamukeneti mukaleetanga ng'oli munyiivu eyo kubanga I know them. They are pretenders. I know them. And none of them can dare intimidate me. I know them. Basaana okusinza Yoweri Museveni every day. Abafudde kimuli. Njagala buli mubaka aleete banka statement nga tannabafuuka mubaka. Njagala buli mubaka andage passport ye exit and arrival. Babaka bangi bemanyi passport bazifuna bafuuse babaka.
amaze kufuka mbakalaga agenda nti ebweru w'eggwanga. Yes, njagala buli mubaka andage medical insurance ye yayina andage eddwali mu bamujjanjabiranga andage abaana be basomeranga wa. Bino biri very simple. Abaana babwe basomeranga mu community schools kati bali mu international schools. Abamwe bali mu bonna basome nga bajja babalimba. Babayirawo mu. Bayirawo mu. Mubayirewo omubiri. Kyovola abaana bano bonna bano abali ekitaliya ababaana nabasonyiwa nganze. Bagenda mu kintu kye batakola ki kye batamanyi. Ne kati omwana ino omwana w'omuntu ayetaba mu kwekalakaasa ne bakusiba oba ne bakumenya amagulu oba ne bakutta nze Gashumba. Ffe twogedde omusirusiru walira ddala omugezigezi wala. Olebe nawudde nga sibasanyufu ne bana abakkiriza emisango. Nja kudde omulundi omwa tugende ku gundi yatulese wano. Yes, of course, batuufu nnyo abatali basanyufu. Bana abasibe kabadde kanyeewa kabwe kwe baliira. Kyagulanyi Ssebo manyi ompuliriza. Nnyonnyola ensi Nubian Lee ne Eddie Mutwe wabajjookya mu kkomera. Tunnyonnyole mukoddomi w'ono y'ani ono omwana ono. Eddie Mutwe? No! Waliwo ono omwana mukoddomi we alina oluganda ku Babbi. Producer we mwerabidde erinnya. Danny Magic. Kyagulanyi nnyonnyola ensi. Best friend wo Nubian Lee ne Eddie Mutwe bo baavaayo batya nga bano bo ne basigalayo. Baavaayo batya? High level negotiations. Kyagulanyi tunnyonnyole omusango gwo gweruuka ogwavaako riots abantu abasoba 50 baffe gwakomawa. Kyagulanyi tunnyonnyole omusango gwo gwaluwa gwakomawa. Babaana b'abantu babeera ekitaliya. Emyaka ena 4 years bali kitaliya. Muzadde kyayagala omwana wabeere mu kkomera. Batagendangako mu kkomera sabirira ku nsi ofe nga togenzeeko mu kkomera. Temukimanyi kitegeeza. Abaana b'abantu babasibe abamu babeerenga ku nnyonyi nga beeyagala bagendenga mu international schools. Kamuuze kino. Njagala omubaka omu wa Nuupu andageyo relative we omu ali ekitaliya. Sijja kudda ku sho kuno. Njagala omubaka omu wa Nuupu ondageyo brother wo ba sister wo ali ekitaliya. Sijja kudda ku sheno. Ali ne bano bo Olivia. Ali ne bo Olivia Lutaya. Ngoli mbaka wa parliament. Yes, Oluganda luo. So Oluganda brother wo ba sister wo. Lubongoya Lewis omuvandimwe. David Lewis Lubongoya. Lubongoya. Ndagayo brother wo ba sister wo ali ekitaliya. Muganda wange Katana ndagayo muganda wali ekitaliya. Babi Yitungo muvandimwe number 1 ndagayo sister wali ekitaliya oba brother wo. Kyagulanyi Principal Robert ndagayo sister wo mutabani oba brother wali ekitaliya. Abaana ba Kyagulanyi bali mu America. Aba Nyanzi bali mu America. Omusirusiru walira ddala omugezi tegeera. Naye alese reforms zetusuubira nti nkulu nnyo mu nsi yaffe eno Uganda oba nnyaffe Uganda tezifuna na limelight. Naye bannanga abantu bavuddeyo okulwanira ekintu ani alonda leader opposition. Jesus! Kino sikirabanga. Sikirabanga. Amaanyi ge batadde. Nga kikulaga bannaffe bo balwanira number 2. Kati oli siba nkyogera wano. Bano bafa kulitaininga position zaabwe mu 2026. Kyovola Bakyagulanyi yayimbudde balubongoya bonna ne bagenda mu parliament. Okudefendinga nti leader opposition aina kulondebwa asinze okufuna abantu muki? No parliament. Owokubiri okufuna abantu mu parliament. So it's not about you, it's about them. Kubanga office ya leader opposition buli mwaka eweebwa I think 3.9 billion. Parliament zejuwa. Okay. 3.9 billion every financial year. Ate kati Nuupu ng'ekibiina I think mu financial year wedde bagiwadde 5.9 billion. 5.9 billion. Ezo mbeka. Sigenda mu billion nga 9. Yes. So it's not about you gwampuliriza. Bo bafa kulitaininga before kati gwengo obifiiramu. Banyuzeza batye. Oyo Apollo observation gyakoze ennungi. Apollo webalo. Enwana gye balwanira ekifo kya leader of opposition. Allahu Akbar. Kiringanga ba doctor. Ba doctor mwendanga bagezaako okusavinga obulamu bw'omuntu. Akitegedde kubira mu kamengalo ez'amaanyi. Omusirusiru walira ddala omugezi tegeera. Nakulabye ku social media yes. Ku weekend. Yes.
watambudde nnyo nabyakatambe kawebaza ebimuli muwala wo Shira Gashumba byakuwadde era n'oba kuyiga byayogedde nti celebrate abantu nga bakyali balamu obiyino bizanye kyozo oyogedde webigambo mbirina wano kinkoze bubi nti she obudde bugenze simanyi wasolo twongera eddakiika 15 kubanga ensonga eyo nkulu nnyo va ku bino byetubaddeko kaakati abantu balina ennaku ku mitima kungu abantu bayambye abantu baweeredde abantu balabiridde abantu ne basasulwa batya katuuza amaloboozi gano ng'oyogera ku birabo bya Shira Gashumba byakuwadde wuliriza ali ku Radio 4 Shira ebimuli birabye yes manyi omanyi nti njala nnyo ebimuli naye akabasa temuli kantu banani next time mumpeerezanga ku bimuli nga bino ebimuli birungi nnyo naye tutadde mu kantu oba okateeke ku mobile money kiri kitya. Anyway, thank you so much. I really love flowers. Honestly, I always encourage friends mutandika okucelebratinga abantu nga balamu mulekerawo okutwala ebimuli ku ntaana z'abantu mulekerawo okutwala ebimuli ku keesi za A+. Omuntu oba omwagala nnyo mu celebrating ng'akyali mulamu tewali kigganda ku surprisinga muntu na bimuli nga bino tewali kigganda ku surprisinga muntu ng'omugula ecupa ya wine ecupa ya champagne enkoko ng'eyo ne bagimubagira n'agirya abaddugavu ensonga eyo mugimanyi it's very very important. It pains me every day okulaba nga mucelebratinga bannaffe nga bamaze okufa ne muboogera buli kirungi naye nga be baali bakyali ku nsi kuno. None of you cared. So thank you so much. Shira webale nnyo ne mobile money nkyagirinda muno nkyagirinda kale byebyo ebigambo bya Mwami Gashumba eri omuwala kakati ebigambo ebyo singa obitunulira tibyabadde bya Shira byabadde bya buli mwana omuto oba n'abantu abakulu singa nayagadde musiimanga ye nalibadde mukubira essimu kw'enamba yenjiina naye nakoze vidiyo eyo kungu abantu balwadde emitima ng'ekibalwazizza ebirungi bye bakolera abantu. Waliwo sikolo omu bamuyita George Orwell yagamba nti ekisinga otuluma ku nsi si nsobi ze tukoze n'ebintu ebirungi bye tukoledde abantu ababi. Kungu abazadde basacrificinze okuweerera abaana. Abakazi bali mu bino bali nakasiro mu katale bali nakawa bakola emirimu gyonna emijama baweerera abaana. Abaana ne bakula ne batasiima bazadde baabwe. Kungu abantu bayambye abantu batalinaako Luganda nga takulinaako Luganda n'aweerera omwana okuva P1 paka university. Omwana oyo omwaka ne gugwako nga takubidde na ku muntu ono simu sebo oli otyo oba maama oli otya. Kino nkibagamba gwampuliza ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8 e Masaka. Bw'oba okyalina bazadde bo babiri nga weebalinga bw'obakubira simu zaabwe bazikwata toyisangawo nnaku bbiri nga toyogedde nabo kubanga akaseera kajja kutuuka ng'ozikuba teri azikwata. Bw'oba olina omuzadde omu mu celebrating every day mu bulamu bwo bw'oba ojjukirayo Guardian ng'alina ettaffaali ne bw'aba yakuweerera ttaamu emu celebrate that person. Mujjukire bano abazadde tebaagala bagulira bizimbe, they want to be appreciated. N'abantu abalala gwe bw'oba ompuliza ku Radio 4 Radio 7 ng'omulimu gw'oliko essaawa zino waliwo eyakuyamba ogufuna oyo ye Katonda wowe Kampala oba tokimanyi. Bw'oba ompuliza ku Radio 4 essaawa zino nga wooli waliwo eyakuyamba nga ssente z'okozesa waliwo eyazikuwola nga teziriko na security oba guarantee mu celebrating. So message yadde beyond kungobeera otya Kampala n'olya a 7 colored meal. A7 colored meal ogimanyi? Yemmere ebikanga 7 nga gy'olya buli lunaku naye ng'omuntu eyakuteekako akataffaali ali emmere za kala 2 ozimanyi? Omuntu ali emmere za kala 2 ye munaku ebeera kawunga na bijanjaalo, ebijanjaalo bya brown akawunga kaki keeru oba nga ali amatooke n'ebijanjaalo. So message yadde beyond hatch ovolana Shira gitadde ku TikTok ye nke nakomyo giraba ekirongo abantu miliyoni 1.10 bakagiraba. Okitegera ndowooza tuyiga okusiima abantu nga balamu mirundi twabeeranga naye ne mwogere ebitazikawo nga mirundi avudde ku nsi kuno naye nga twabanga naye ku Diwinton Road nga n'amafuta tagalina gamutambuza. Isma all access buli kyeyayogera kyonna mu kizanya kaakati oyo mwana alinga ng'eyagenda n'essimu
jali Ismail Alexis yes buli kyayogera buli ekibeerawo nga bajja akatambi muganda nge Sheikh Nuhu Muzaata bwe yabeeranga wani yamujjukiranga mutekerando somo abampuliriza ate mugamba olumu mbeera mukambwe don't be stupid okugamba mbu oli mwavu teri muntu mwavu ku nsi kuno atasobola kubeerayo kyawaayo tekiriwo mukimanyi bulungi mu Bayibuli omukazi yajja epeesa lye ku lugoye lye n'aliwaayo Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi yalina buli kintu wano naye mumuwa amakula kungu singa ovudde wano essaawa zino nodda waka n'osangayo Sseggwanga y'enkoko n'obabuza eno yavuddewa ng'eriko akapapula ssebo gwe wantandise obulamu e Kampala enkoko eyo giriyo how do you feel abantu ababa bayamba tebaagala mubagulire ebizimbe baagala kuwulira nti someone outside there appreciates ekyamukolerwa ompuli ebimuli ebyo ya sente meka bwe kiba kinyi nyo bya 25 ebyo ebimuli nze ekyogamba nti teeka kakabaasa nze mmanyi ebitrending nga bwe mba njogera you get it owulira ndowooza maama wabeera atya eyakuzaala n'akuteeka ku nsi eyanywa buli ddagala erikaawa ng'ennyama n'omuceere agirya ku mikolo naye nga gwe oli Kampala weebuuka maama wabeera atya ne gomesi 2 ng'eno bwagirimiramu eno gye yebikka taata we yakuteeka ku nsi kuno by the way nekyo kyetuzudde leero kyenzudde abasajja bakaaba silently taata we nayambala bino ebikooti ogw'ettaka gumpuuba ogumanyi ogwo bino ebikooti ebinene ogw'ettaka gumpu oba abakungubazi balinze ggwe naye gwe oli Kampala weefudde wa kitalo you get it so ye message yakibaddemu akaseera katuuse tucelebratinga abantu bonna ababadde mu bulamu bwaffe nga tukyali balamu Nambooze celebrating Yoweri Museveni kuba yakuvudde Kadaga tayinza butacelebrating Yoweri Museveni mufula kyali Anita Among Speaker of Parliament tasobola butacelebrating Yoweri Museveni tayebu atasobola butamucelebrating because if it wasn't Yoweri Museveni tebali badde kye bakola ki kyebali okay ontegera ndoza so message yakibaddemu yes walibeera omutuufu ate omukyamu okay bwe twatandika council for abavandimwe ekibiina kyenkulembera ne bannanga abalala 9 oba 10 twasalawo nga tuyina short term mid term ne long term mu ntalo zonna all over the world ensi ez'amaanyi zisooka kukozesa ballistic missiles emizinga si bwe kiri okay weetuukira ku ground ng'emizinga gyatereezezza dda the mere fact nti okyogeddeko kitegeeza otukola ki otuwulira kyalibadde kizibu nnyo ffe okujja ku ground nga Gashumba omuwulira buwulizi abavandimwe owulira kiki bawulire nze Adam Kungu mwebale nnyo tuwuliriza tukomye wano abatuwuliriza mwenna abantu abali mu Masaka every Monday okuva ku Sameka sawa 3 mpaka sawa 5 nzani amanya gange gwe Mwami Frank Gashumba muzukulu wa Rwabugiri n'ebirala tudemu nga tuzzeemu awevira Maria ekyo kikulu nnyo awevira Maria nanga myaka 33 bamita Steven aliho imata mbaka gatena kyabakoledde Hakim message njirabye Hakim wa boda naye obudde ogiresere tugenda mawulire kati tunagisoma olulala abantu badde batulaba ku TikTok thank you so much